Katuduke tugende mu ggulu eri Katonda ne bamalayika bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde katuduke tugende mu ggulu eri Katonda ne bamalayika bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde naawe omutemu bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde sebo Kakwenza bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde gw'omulamuzi bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde naawe mupi bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde bali kubuuza bye wakola mu nsi bamalayika bakulindiridde netubaaniriza ku kitundu kya Bizonto eky'olunaku luno olwaleero Kakwenza shushu yapyansa emisinde 10 tayagala na kumanya bifa Uganda bannange kino kitalo yoleka yennyini gye tuliko yeffe bani Bizonto nga bwe mutulaba nga ne YouTube channel yaffe eyitibwa ni Bizonto ne Facebook page yaffe nga ne eyitibwa ni Bizonto gendayo bambi kawaka gye kali mwebale kutwagala naffe tubaagala nga bwe mutwagalira tusaba Katonda kwebyo bye mutwagaliza nammwe ate abawe kwebyo kawaka kakano tukatandise Bizonto gye muli gye tulinga bulijjo awulire kikati Kakwenza yekka Kakwenza akoze ki Kakwenza yadduse ate okudduka mu Uganda Kakwenza yaliwa omuwandiisi wa bitabo nga simutegeera ojja mutegeera afaanana atya musajja mutonotono aha mpulira w'amaaso manenemu mugende maaso musajja mukiga mukomaawo kati mutegedde bulungi kitukoze bulungi nnyo omwami Kakwenza lukira abashaija musajja muyivu ate munnamateeka musajja mukiga alimu n'emputtu era ng'omukiga wayinza okubeera omukiga omutuufu omulabira ku mputtu omwami ono Kakwenza tumuleese mu bujjuvu nzaalwa ye Lukunjiri tufudde bannange ate mufudde ki Lukunjiri ono waffe oyo yennyini yemputtu eyo wamma yasaalibwanga lumu omwezi gwa Novemba 1988 ng'omwana muto musajja muyivu yasoma ebitabo bye wuyo ku yunivasite tuli Kakwenza yasoma amawulire yasoma amateeka oyo ye Kakwenza lukira abashaija waffe muwanirizi wa ddembe ate eri abakyala ategeeza bulungi ti musajja w'amaanyi muwandiisi mulungi nnyo awandiika ebitabo era obuzibu bwonna Kakwenza bwalimu buba ku kuwandiika yawandiika ebiruma ku bitabo ebingi Kakwenza byawandiise tuleeseyo 2 ebyazadde leenya yawandiika ekitabo ekyamuweesa awaadi eggulire Babalians oba bitegeeza kyati owange si byangu ebiki ebitali byangu ebiri mu kitabo olimba gw'obimanyi manyiiko katono kwoba otubuulira ebiri mu kitabo kino biraga bulungi nnyo nti ensi ezimu eziri mu nsi eno yonna nga ne Uganda kweri zirina abakulembeze nga bamululu nnyo ate kitusse ddala ne bakoma kuba bamululu bagattako obukambwe baako obusibira mu ggwa ne bagattako omululu kino nga kitegeeza nti abakulembeze bano bakozesa obusibira mu ggwa okubba eggwanga nyongera okunyonyola owangerekeraawo lwakindekera tugande komango olidde bassebo kati genda ku kirala omwami Kakwenza yagenda mu maaso n'awandiika ekirala nakyo kitubuulire Banana Republic ate ebyo byebiki na byonna biwanvu tuyambe bifunze ntyanzi nga bw'ofunzizza 2 kale nzikiriza kati genda mu maaso Banana Republic kitwale nga kampani nga ya famire eyagitandikawo naye nga buli kimu ekiva mu kampani ekyeriira yongero nnyonnyole ebituufu obadde otulimba kyokka amazima omwami Kakwenza mu kitabo kino eno yagezaako okulaga engeri abakulembeze naddala mu Afirika gye beefunzaamu ensi ne bazifuula ensuku zaabwe nga buli ttooke erisanga ddungi nga bajjako ekiwagu ekyawaggulu ekinene nga baddiramu n'obusemba wansi bwe bawa ku bannaabwe era mu ngeri bw'etyo omuntu wa bulijjo toweebwa bbeetu kweyagalira mu lusuku bw'oba waakulya ku ttooke olya ligudde ku ttaka nga ligudde embuyaga oba erirwadde kayovu kwegamba mu bufunze oyo ye Kakwenza n'obwa Kakwenza bwe z'abawandiisi waffe kati omwami ono bawandiisi banne batutte ebbanga nga bamugoberera nnyo saako okwekkaanya by'abawandiise byonna byagenze okuggwa ng'omwami Kakwenza bamuwadde awaadi era omuwandiisi asinze 2021 Pen Pinter Award sooka ogitubuulire Pen Pinter Award eno ebeera awaadi ebakwasa omuntu abeera asinze banne mu kuwandiika ebintu ebitali byangu nno kwegamba awaadi eno bagiwa omuntu oyo nga bw'aba awandiika abeera mugumu nnyo okuwandiika ku muntu oba ku gavumenti ng'asibye omutima ekijja kijje bwe kuba kulumba alumba bulumbi nti mwami Pawulo nayesa ebikolwa bye nti mwami Pawulo wabba ente ya Peter n'omala n'omutta n'omusuula mu mugga kwegamba awaadi eno bagiwa omuntu oyo kinanjo kyankimize Kakwenza yagifunye mu byafaayo byaffe omwami Kakwenza yasoose okufuna awaadi bw'eti
bweti mumuwendo ku bugalo totukubya kiboko ssebo nga babakubira ki Kakwenza bamukubira ki bangi beebuuza nti okuwandiika ebitabo ate kiyinza kitya okusibya omuntu wano kati obuzibu bwonna olw'okukuba Kakwenza wamu n'okumusiba gwava waneeno omwami Kakwenza yagenda ku Twitter nassaako obubaka obutyowola omukulu Katonda waakusaasira Yesu wa Fulufiga kati obubaka buno tebwakoma ku mukulu wabula n'omutabani ye n'omuhoozi waffe omulungi bwamuvoola era yanyiiga nnyo oba byali bituufu oba bwali bulimba twawulira biwulire n'okubisoma mu mawulire pozi n'okubiraba nga tubiraba ku TV pozi n'okubiraba nga tubiraba ku TV kati twali tuli awo muganda wa Krismasi amawulire ne gajja nti Kakwenza mukwate twebuuza ensonga ekwasizza Kakwenza ne twebuuza ekifo we batutte Kakwenza ffe nga bannamawulire twatandika obuwuliriza tuzuule waali naye nga si kyangu mikwano gya Kakwenza yasituka nagyo ginoonye Kakwenza bwe baali bamututte twatandika okuwulira nti abakuuma ddembe bali abakambwe be baali bamunywa naye oluvannyuma ennyo mwami Charles Twine omwogezi w'abambega ku kitebe ekibuli ewawe yavaayo n'ayogera nti omwami Kakwenza mazima yakwatibwa ng'avunaanibwa omusango offensive communication n'olwekyo mwenna musaana mukimanye nti Kakwenza wammwe tamalina mu ttaana talina waddukira tuba tuli awo nga bamutwala mu kkooti eya Buganda Road afune ku beyiro tebaasobola gimuwa n'addayo mu nkomyo oluvannyuma ne bamuzza mu kkooti y'emu era mu maaso g'omulamuzi eyali omukambwe ndagala asisingiza eyamuwa beyiro wabula Kakwenza bamuggyako paasipooti ye oluvannyuma lw'okusaba omulamuzi ono amukkiriza agende afune obujjanjabi ddala mu nsi ez'amaanyi nga tawulira bulungi omulamuzi yagamba nti Kakwenza asaaga obwo obuwundu bw'alina ne wano buwona teyeetaaga kulinnya kugenda Germany oba genda Bungereza anywesera awone Kakwenza olwava mu kkooti ng'atuwa emboozi yasooka kujjamu ssaati n'atulaga omugongo nga maama gwonna gugubaasidde ng'ekkuba erigenda ewa Besigye nga bw'otunula ku mugongo gwa Kakwenza ono gumulinga ekkalaayi esiika empuuta akuba Kakwenza n'afaako oludda Kakwenza yagamba mbu yazirikanako nga tamanyi biri ku nsi bali bakuba baaba bwe baamala omukuba ne batandika omukuba empiso nga buli lunaku afuna empiso 6 saako amakerenda 12 beddu oba empiso zaali zaki naffe ne tumanyi oba zaali za diwani oba covid oba emikuloni affe ne tugambe ki Kakwenza yagambye nti bw'alaba ku ddoloni addukana misinde nakati agirooteera ekyatusobedde Kakwenza yagambye nti nno bwe baamusiba nti yalabajja n'omuhoozi n'amugamba amwetondere mbu ku mudumu gw'omundu naye teyali mubi n'afukamira wansi ne yeetonda bulungi ti genero nsonyiwa Kakwenza agamba singa si mundu tasobola kwetonda nga yeetondera genero kyokka ate genero ye yagambye nti nno tamanyi Kakwenza bamulabanga nako era n'erinnya Kakwenza aliraba ku social media kati nno Kakwenza empiso ze baamukuba erabika zamuwunza ate tugambe tutya oyinza okwekanga nga nejeefu eyo ye yakwata Kakwenza neemusiba bubi nnyo saako okumukuba Kakwenza yadduse yafubutuse baaba takyali mu Uganda ne Uganda takyagimanyi yagenze Bulaaya yadduse ekibabu yagenze Kapaalo era naabye yadde yagendedde na mukiwale jiini ennyimpi yayambadde kikiga omukiga yadduse bannanga abeerukunjiri tubategeeza tirukira basayija Kakwenza wammwe yagenze Bulaaya takyali wano mu Uganda wabula Uganda giraba osirike Kakwenza mutuufu ne bwemba nze wano kiboko ziri siyinza sigala wano abakiga si bangu biraba osirike baakubye omuyayi naye yataddeko ekikumi yakolezezza naye yagenze ate atalina passport Kakwenza sebo yacomokedde Rwanda ndoza ali yayayingira kitya kitegeeza singa banda yadde mukkiriza okuyingira yalingidde n'abeerayo naye yayiseewo n'agenda ewala atya ekibabu nkubuulire tolaba nga batenda oluyiira nti lwaka wali nosobola luyingiramu ng'empologoma ekugoba noyingira mu luyiira olwaka musajja kubanga oluyiira lusingako empologoma gusingako empologoma ogamba wakiri oluyiira luntwala wakiri kanfire mu luyiira sebo empologoma yeyo sebo empologoma gyeyagende ku makya n'agamba yagambye empologoma mutasobola gyetondera nga teri mudumu gwa muntu layini nnene wano y'empologoma oluyiira ye wakagamu